okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa na wa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nyabo sozoti wange sebo nebaza Katonda kubanga bukeesezza ne leero nga tukyasomuka ogw'obulamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Omulangira Isaac Walugembe nze nawe mukasimuka kolunaku olwaleero Mukama atuwadde ekisa tuddemu ate okwogerezeganya n'okuyigira awamu okuyita mu lunaku luno. Nsaba twewombeke tuyite omwoyo wa Katonda atuluŋŋamye by'okuyiga eby'olunaku olwaleero. Weebaze Katonda gw'atuwadde obulamu. Weebaze kubanga otwagadde, si lwa kubanga tuli balungi naye ekisa kyo n'okwagala ku kitubedde. Kitaffe nga tugenda okutandika olunaku lwaffe okutawukana mirimu egy'enjawulo n'obuvunaanyizibwa, tukuidde jangu obeere wamu naffe. Okusooka tuyigirize okuyita mu kasimuka, omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okukola by'osiima, naffe tulabe omukisa oguva gy'oli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Eyakatuufu oli ku program Ensulo Ey'enkya ku 3ABN TV. Mukama atuwadde omukisa nate okuddamu okusinkana erinnya Mukama waffe lyebazibwe. Olwaleero ennaku z'omuzinga 8 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 Katonda atuwadde omukisa okuyita ku kigambo mu kasimuka kano ekituumiddwako omutwe Jangu Ongoberere. Jangu Ongoberere. Olunyi lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Luka essula ey'omwenda olunyiriri lwa 23. Luka 9:23 njagala tugendeyo ffenna. Essula 9 olunyiriri lwa 23 lwagamba bw'ati: n'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikka omusaalaba gwe buli lunaku. Olunyiriri lw'okujjukira lutuyita okugoberera Mukama waffe, naye luli optional, lutuwa eddembe okusalawo. Ennaku eziyise tuzze tulaba okusalawo ng'oluusi kufuuka kuzibuzibu, naye omulundi guno tuweereddwa omukisa nga twetaaga okusalawo. Agambye nti buli awulira ng'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikka omusaalaba gwe yekka ango. Njagala tufune nkootinge zino olunyiriri luno, ebigambo bino ebiri mu lunyiriri luno. Omuntu bw'awulira ng'ayagala okugoberera Kristo yeetikke omusaalaba gwe yekka. Njagala kukiddamu. Agambye n'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okugoberera yeefiirize yekka, yeefiirize yekka. Baali bangi agamba nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka. Olumala okwefiiriza yekka yeetikka omusaalaba gwe buli lunaku angoberera. Olunyiriri luno lutandika ne plural form n'abagamba nti, ne ludaivatinga okuva mu plural ne ludda mu singular. Omuntu bw'ayagala okungoberera yeetikke, yeerekereze. Olumala yeetikka omusaalaba gwe, leero lwokka, si nkya, wabula buli lunaku angoberere. Waliwo ebintu oluusi by'oyagala
konsideringa mu bulamu buno ne tuba ng'ebya bulijjo. Okugoberera Kristo kya muntu ssekinnoomu. Tetuganye ewaka muli Baadiventi, ewaka muli banzikiriza eyo yonna gye mulimu. Naye olw'okuba ng'ebintu by'obulokozi buli ccupa etuuza ntobo yaayo, Yesu kyavudde agamba bw'owulira nga muli oyagala okungoberera, gwe wekka so si ne maama wo, gwe wekka so si ne taata wo, gwe wekka so si ne mukyala wo oba mukwano wo, weetikka omusaalaba gwo buli lunaku omugoberere. Ebigambo biyinza okuwulikika ng'ebitegeerekeka era nga oluusi byewuunya naye ng'ate byangu. Olunyiriri lugambye nti oyagala goberera Kristo, weetikka omusaalaba gwo wekka omugoberere. Jangu ngoberere gwe mutwe gw'ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero. Katulabe omunnyonnyozi kyatugamba. Abantu bwe boogera ku kuyigirizwa leero kitegeeza kutendeka. Batera okuba nga boogera ku kuwa omuntu obukugu, gamba nga obw'okuwangula emyoyo, okubuulira enjiri oba okuwa ebyokuyiga bya Bayibuli. Balowooza nti tugenda kukuŋŋaanya bantu mu kuteekebwa, bateekebwe mu bubondo, bagende mu kibiina bayigirize obukodyo bwe bayinza okukozesa mu buweereza. Abantu bwe boogera ku buyigirizwa leero kitegeeza kutendeka. Ejjo twalabye nti omuyigirizwa abeera muyizi. Kituufu abantu bwe balowooza ku muyigirizwa kiba kituufu, boogera ku muntu atendekebwa. Era oba oli awo ayigirizibwa mu ngeri emu oba endala. Kirungi omuntu okubangulwa, kirungi omuntu okuteekebwateekebwa olw'obuweereza obw'enjiri n'okubuulira abantu ba Katonda. Sikiwakanya okugenda okubangulwa mu bizinensi z'onookola, okugenda okubangulwa mu byonna by'oyagala okuyitamu mu bulamu. Naye njagala okutegeeza muganda wange nawe mwannyinaze, ne bwe kuba kubangulwa obeerayo wekka. Kyova olaba nga batuula mu kiraasi abaana 100, abaana 3, kababeere 10, naye ng'obwongo bwabwe bwonna bwawukana kubanga buli omu ategeera bubwe. Agamba, kale singa obulamu bwali bwangu bwe butyo nga tumala kuyigirizibwa, bwe tumala okuyigirizibwa ne tukola, wadde nga kituufu nti obukugu bwetaagibwa mu buweereza, ebyetaagibwa byebyo ebikwatibwako n'engalo mu bulamu obw'Ekikristaayo. Okukkiriza, kwagalwa, okwagala, obuvumu ko n'amagezi ebyetaaga okulerebwa mu mutima gw'omuyigirizwa ekiwaddeyo bw'aba ng'anaafuna obuwanguzi obw'olubeerera mu buweereza bwe. Okuyigiriza abasoma obuweereza babusoma, abeewaddeyo mu ngeri ez'enjawulo okubangulwa tubangulwa. Naye obanga omuweereza w'enjiri ya Kristo anaakulaakulana mu mwoyo, ebintu byetaagibwa. Agambye weetaaga okukkiriza. Omuntu anaabeera omugagga
newankubadde ng'akola butaweera nga talina nsigo yaku nti kisoboka akootakoota mu gaalumonde. Weetaaga okwagala. Ozuukuse mwannyinazi, ozuukuse muganda wange, oyina by'ogenda okukola naye nga toyina kwagala. Kebe kasitoma keya nga togirina newankubadde oyina ensi bye yeetaaga oyinza obutafuna. Ayogedde ku buvumu okumalirira. Ogenda mu kilasi ey'abantu abayizi, oli mu P3, oli mu senior 4, omwaka guno naye ogenza okyalimu akatengo ng'ennaku zino bwe boogera. Weetaaga obuvumu. Weetaaga amagezi. Weetaaga amagezi. Bino nga bwe byogeddwa mu mubiri ne mu mwoyo tubyetaaga. Twetaaga okukkiririza mu Katonda waffe. Twetaaga okwagala Katonda waffe n'okwagala enkola ze n'ebigambo bye. Twetaaga obuvumu mu kukkiriza nga tetusaagasagana. Twetaaga amagezi okwawula ekirungi ku kibi. Ennaku zino mbi. Ennaku zino mbi baganda bange. Sitaani asitudde obwanga. Sitaani atwolekeza emidumu nankanya ba Katonda. Ennaku zino mbi. Abantu abamu bakiise mu kukkiriza kwaffe. Abantu abamu bakola butaweera okuzikiriza. Naye twetaaga amagezi ag'omwoyo omutukuvu. Twetaaga obuvumu okunywerera ku kye twakkiriza. Twetaaga kwagala Katonda waffe nga tetwerekera. Twetaaga okukkiriza tulyoke tusobole okwemirirawo. Olunyiriri omutwe gw'ekyokuyiga gwatugambye Jangu Ongoberere agamba obuweereza bwagala okuwaayoko n'enteekateeka n'okutendekebwa y'okutendekebwa ejjudde nga si kusoomooza busoomooza bwongo olw'ebirowoozo ebijja wabula okuwa omuntu obuvumu mu kwongera okwewaayo eri Katonda. Obuyigirizo kituufu tubwetaaga kubanga embeera y'obulamu ekyuka. Butunyumiza. N'abantu abalowooza nti bakugu nnyo bajja okutusoomooza. Naye obanga twayigirizibwa kitegeeza tugenda kusobola okwaŋŋanga ate n'okukkiriza kwaffe kweyongera okunywera buli lunaku. Gw'okiraba otya? Okitegeera otya? Bw'oba otandika olunaku olutandikira mu kategori ki? Obudde bukedde. Ozuukuse buzuukuse ogenze n'abamu basuulawo tebazisamba eri tebaala na buliri kubanga yakeereye ku mulimu, kubanga talina budde. Okufuna amagezi, twetaaga okufuna okukkiriza, twetaaga okufuna okwagala, twetaaga okufuna obuvumu. Lwaki? Kubanga n'enteekateeka ez'omubiri mu mirimu gye tukola zibyetaaga, naye tujjawa? Twetaaga okusaba lunaku tonnabaako kyokola. Okufaanana ne Yesu nga bwe yayogera mu lunyiriri lwaffe olukulu olwaleero lwe twogeddeko waggulu, abayigirizwa aba buli lunaku balina okutambulira wansi w'ekisiikirize ky'omusaalaba. Wadde mu kusooka omusaalaba guyinza okulabika ng'omugugu. Ebigambo bino eby'amagezi byawandiikibwa ekkalaamu eyaluŋŋamizibwa bya zaabu. Tulina okusitula omusaalaba era ebigere bya Kristo. Abo abasitula omusaalaba bakizuula, baakukizuula nti
nga basitula omusaalaba nagwo gwakubasitula okubawa obumalirivu era n'obuvumu. Abantu abamu bayinza obutabitegeera, naye nsaba Omwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye tubitegeere. Biyinza okuba nga bikaluba. Okugoberera Kristo kyamazima si kyangu. Okweka ne ku bantu enkumulitu okole ekikyo ku lw'obulokozi si kyangu. Abantu abamu ffe nno tulabye omukisa kitegeera nti ye Saturday olunaku mu wiiki. Gwe oyinza obutakitegeera, naye bw'okitegeera era n'okaluubirirwa kuba mbalabyeko ng'agamba wenviira mu kkanisa ya jjajjange, wenviira mu kika, omugugu ne gukuzitowako kubanga amaaso go gatunuuliza ab'ekika. Olaba ne bwe bijiba mirimu egya bulijjo. Singa omuntu taba mumalirivu kugamba nti kantandike ekyange, kama mbaya ne mbaya, ekinajja kijje, noba naasobola oba sisobola entandisi, obuvumu obwo tetubulina. Ababulina bafunyeemu era bagenda mu maaso. Omusaalaba guyinza okulabika nga muzito, naye kasita oguwanirira mu buzito bwagwo, omunyonyozi agambye nagwo gugenda kuwanirira. Omusaalaba ensi yonna gwe yenyumirizaamu, kubanga kuyita mu gwo twafuna obulokozi. Yesu Kristo bwe yafiira ku musaalaba ne tufuna obulokozi. Waliwo ebintu by'olina okudropinga otambule ng'oli bwannamunigina naddala ku nsonga z'obulokozi. Toyina kutunuulira maama, mwannyinaze totunuulira taata, totunuulira wa Luganda, totunuulira musumba wa kkanisa, totunuulira ki? Kubanga nga bw'oyinza okusika omukka ng'ofa, naye nga bonna batunula tewali ayinza kutaasa. Bw'otyo bw'ojja okuzikirira wekka. Jangu ongoberere. Katonda mwetegefu okuyamba kwabo abeewaddeyo okumugoberera, nga tebatunuulidde background yaabwe, nga tebatunuulidde bitiibwa, nga tebatunuulidde ensimbi, nga tebatunuulidde bugagga, nga tebatunuulidde bakulu b'amadiini, nga tebatunuulidde bakulu ba bika, naye n'avaayo yekka atambule. Bw'omalirira okwetikka omusaalaba gwo, ogoberere Kristo, naye agenda kukwetikkirako. Agamba gwa buli lunaku. Okutendeka obumalirivu mu muntu kiyita mu mitendera gya mirundi 3. Ogusooka, tuwaayo eri Katonda obunafu bwaffe awamu n'ebyo bye twagala. Buzimbirwa mu mitendera 3. Ogusooka kwe kuwaayo obunafu bwaffe n'okutegeeza Katonda bye twagala mu maaso ge. Ekyo kimu. Ekyokubiri, olw'ebigendererwa ebitukuvu. Ekyokubiri, Mukama n'atuwa amaanyi n'ekisembayo Omwoyo Omutukuvu. Mukama n'atuwa amaanyi ekyokubiri era n'okulongoosa endowooza zaffe olw'ebigendererwa bye ebitukuvu. Bwe tumala okwanjuluza ensonga zaffe mu maaso ge n'obunafu bwaffe, ye n'ateekawo amaanyi era n'atutembeeta mu ebigendererwa bye ebitukuvu n'ekisembayo. Omwoyo Omutukuvu n'ateeka mu ffe endowooza eno empya kaakano ejjudde obumalirivu era n'obuvumu. Tubeetaaga
za Katonda waffe obunafu bwaffe atuwe amaanyi. Bw'amala okutuwa amaanyi n'obuvumu olwo tulyoke tufune endowooza empya okubanga abasumuluddwa. Katonda tayinza kukwatako okutuusa nga weeweereddeyo ddala, naye asigalawo wali ng'akulaga ekituufu. Alinde reaction yo. Bw'omala okureactinga gy'ali n'okkiriza akutambuze, yajja kuteekamu amaanyi akukyusa endowooza, ojja kubeera muvumu, ofune amaanyi okusobola okuyimirirawo omusaalaba gwe. Katuleme okwenkanyankanyanga obulamu obwewaddeyo ku bunafu bwaffe. Singa tuwaayo gy'ali ennafu ezikongedde, Katonda asuubiza okutuwa amaanyi agatakoma kuba mu bulamu obw'okukkiriza. Tuli banafu weewaawo, tuyinza obutasobola kwetikka musaalaba, naye kasita tutegeera obunafu bwaffe ne tutegeeza Katonda waffe, yasuubiza kuba mwesigwa okutuwa amaanyi agatakoma tusobole okuba n'obulamu obw'okukkiriza obutaliiko kyakunenyezebwa. Yasuubiza ajja kutusitulirako emigugu. Jjejje ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa, Bayibuli bw'egamba. Toyinza kugenda eri kitaffe n'osigala ng'okyazitowereddwa. Weetikka omusaalaba omugoberere, kubanga yagwetikka ku lwaffe, naffe kitugwanira okwetikka omusaalaba gwe tumugoberere. Buli okusoomoozebwa kwa kubangawo buli lunaku, okunyizibwa kwa kubeerangawo buli lunaku. Nakyo ziise neŋŋamba bannange, omuntu okusoomoozebwa tekuyinza kuggwawo mu nsi eno ey'ekibi kubanga tuwangaalira. Naye ekituwa essuubi kye kino, ffe abali mu Kristo newankubadde tusoomoozebwa, ebyo tubiraba nga kaseera byakuyita, tuyinza okukkiriza kwaffe kubanga ewaka gye tulaga teriyo kusoomoozebwa. Naye zikusanze gwe ate n'omutegeera, bw'omaze okumutegeerera n'omugaana kubanga gwe n'osoomoozebwa toyina ssuubi. Bebo bowulira abeetuga, bebo bowulira abeewa obutwa kubanga embeera gaanye. Omukisa gukyaliwo. Tegeeza Kristo obunafu bwo, amaanyi atambule naawe leero. Mukama atukuume. Ebyokuyiga bino biyinza okulabika ng'ebizibuzibu, naye babirumu ng'obwo bitegeere bulungi. Olulungi Mukama waffe omukisa okubanga osubiddwa, era wayinza okuba waliyo asubiddwa ku programu Ensulo ey'enkya, naye genda ku programu ku channel yaffe noonye Avento Productions, ojja kutusangayo. Bw'otusanga Ensulo ey'enkya programu ojja kubaako osubscribinge, olikinge era osharinge n'abalala. Ajja kuwa omukisa n'alaba ekisa n'emirembe ebiva gy'ali. Nsaba wewombeeke tukunge Mukama okuyita mu Kitaffe omulungi gwe kutuwadde obulamu. Webale kuba tukkiriza n'olunaku olwaleero tululabe nga tuli balamu. Tutambudde bukedde, kaakati tutambula okugenda. Buli omu nsaba Mukama omutanda n'ekisa kyo omutuuse gy'akolera. Tekisoga omuyiika mu ngalo zaffe, buli kinakukola Mukama kiraba omukisa. Nsabira omuddu wo n'omuzaana wo abatulaba TV, kkiriza omukisa okukirako be kuba okubeera oweekitiibwa naffe jo Kristo Mukama waffe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.